Ndowooza kino kyekiseera mwongere okutugasa. Munywedde mu bufumbo, ndowooza n'akasente ak'okulya kaakatuweekali. Abaana bagenda bakula. Waliwo bano abato naye n'abalala tubalabyawo ku mitimbagano. Era katusuubira ntugenda kwongera okubafunamu. Bassebo ne bannyabo, okwolesebwa kwaffe kwakuzza Buganda ku ntikko. Era twetaaga abantu abamanyi obumanyirivu. Abantu b'endabye wano kiraga nti abakulu bano bagundidde. N'olwekyo tujja kubeesibako nga twagala okugabana ku magezi ge balina. Era nkakasa bajja kutwongera obudde. I always tell people that marriage as such is a full-time job. No one succeeds at any job unless they are intentional, unless they are purposeful, and unless they are focused. It would be a big shame for someone to run a big company, a big bank like Centenary Bank, and then fail to run his home, and then fail to have a bountiful and happy marriage. You must be aware that a happy marriage is an accumulation of small moments which the couple intentionally patronize. And like they say, happiness is a way of life. It's not a destination. After 25 years of marriage, after running Centenary Bank to the great heights we witness, then we can only reap better fruits from you and your dear wife. Kamalirize. Olulungereza ndwogeredde bali be mwawulidde abaasomoka kaluma. Neebaza omukulu ono okuwandiika ekitabo. Abantu bangi mwabali wano mukoze ebintu bingi naye tetubimanyi kubanga temubiwandiika. N'olwekyo omuntu awandiika ekitabo aba akoze bulungi, akuŋŋaanyiza ebirowoozo bye, emirimu gye wamu mu kitabo ne tusobola okubiraba. Awo nno nkukulisa okuwandiika ekitabo. Amagezi gonna g'olina ssebo, wafuna first class, wasoma biki, ekitabo kyandikulemye kitya. Tukwebaza nnyo. Nagambye obukiba eky'okkuba engalo mukola mutya? This is called a book pre-launch. Kitegeeza nti kigenda kutongozebwa leero kati ku ssaawa eno. Naye olw'okubanga nze ndi wano era nkitongozza. Naye ng'emikolo gijja kuddamu nga bateeseteese bulungi. Mulaba omutwe gwakyo entrusted. A story of transformational leadership, stewardship, and impact. Mulaba bye mbadde mbagamba nti kati ng'awummudde ng'amaze okukola ebyo byonna naffe tulina okwongera okumuganyulwamu. Mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza essanyu, era nkakasa nti olugendo lwammwe olw'omu maaso nalwo mujja kulweyagaliramu nga naffe twongera okubaganyulwamu. Katonda abawe essanyu era abakuume. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mwongere engalo nga za kitiibwa.